Mohamed Kachika, Mr. Cash Flow. Olwaleero tutandise June. Yes, olwaleero mu June oba tukyali mu May. Olwaleero ngenda kubongera okubajjukiza ekintu ekyo kya cash flow. Ky'abasomesa busomesa ku lubaawo naye kye nabalaga engeri gye kikolebwamu nga nzikaatiriza ensonga nti assets amakulu gaazo gakendeera ne zibeera exposed okujjako assets ezo ng'ozikozesezza ebintu ebireeta ensimbi continuously. Nze kyempita cash flow. Kati olwaleero wano we tuyimiridde, kati wenyimiridde wano wennyini waliwo kasooli ono wuuno wa mwezi gumu, ne wabeerawo kasooli omulala omuto wuuno wa weeks 2 n'ekitundu. Kati okuddako waliwo kasooli owa wiiki 1 n'ekitundu. Kati bali eri ate basimba omupya. Naye ate bw'odda sayidi y'eno eriyo atandise okuweeka, ate bwe weeyongerako waliwo aweese. Kiki ekyo kye mbagezaako bategeeza? Mbalaga entegeka ya cash flow, okuyingizanga ensimbi continuously nga n'okuzifulumya ozifulumya, naye ekintu ekyo nga kiri deliberate wakitegeka. Bannange nabagamba nti ettaka si bugagga hatta ng'olina ky'olikoleddeko ekiyingiza ensimbi. Kati wano nga maze okuva Sebutemba wano, okuva Sebutemba lwe nabalaga ku nsozi eri waggulu nti gino emiti bwe munaagiraba mu Nove nga mumanya ndi mulimba, ne tutandika okuggyawo emiti. We tusaze emiti nga tusimzaawo omuti omulala nga tusimbamu kasooli. Kasooli oyo yaliibwa dda, kati mulimu omuvubuka alina mu bijanjaalo bye. Bwe tumala padoka eyo ne tuddako padoka eri awo, oyo kasooli ye aweese. Ne tuva ku eyo ne tudda ku padoka endala, kati ono wuuno aleese oluyange. Bwe tuvudde ku eyo ne tudda ku ono ow'omwezi akyabuzaayo ndowooza weeks 3 ayo. Ne tuwongerako kati ono wuuno wa weeks 2. Kati waliwo owa wiiki 1 n'ekitundu. Kati ate bongera kusimba mulala. Bane, Mohamed Kachika tagezaako balaga bya bugagga bye. Mohamed Kachika tageza balaga kasooli, tageza balaga kulima. Mohamed Kachika abayigiriza engeri gy'olina okupulaningamu income stream yo nga buli bbanga oyingiza ssente, either ng'ozijja mu mulimu gwo oba ng'ozijja mu assets zo. Bw'aba omusajja omulimi yayinza okulaga nti alina kasooli atuuka mu mwezi gumu, alina ate ne kasooli gwasimba kati ajja okutuuka mu myezi 3 egijja mu maaso, ng'ate asooka ensimbi zino tazijja mu banka, teyeewola mu banka. Ensimbi zino ziva ku projekiti kwennyini bwe ngamba bwe nzigyawo omuti bwe nzigyawo omuti ng'ensawo yange esanyuka, ng'abe wange basanyuka, ng'abakozi bange basanyuka, naye nga nzizaawo omuti. In essence guli gw'olaba basimba kati. It is assuring myself, inshallah, emyaka 4 egijja mu maaso era nga nkyasala. Wano nababuulira, wano Makukuba nagulawo mu 2010. Nasooka kasooli ne ntandika okusimbawo emiti. N'akasalawo emiti emirundi 4, emiti egikuze egy'amasannyalaze emirundi 3, guno kati gwensimbamu gwa 4. Ekibira kino kyali kiramba eri omwami eyambuuza naye ati neddala ekibira kikyo oba ebyo bibira bya gavumenti? Nemugamba no, kyange, and one of them. Bwe nkugamba ekibira kino mba sikugambye, bwe gamba kasooli ono wano mba sigambye nti kasooli eka gwe nina wano Makukuba. Naye bw'ongenda wali enkulagirire wa Mukuba luguudo kasooli wali ne patani n'emiti era egisimbiddwa. Bwe ngenda mu Lusanja ewa Ssetimba kyekimu kye nja okulaga. Bwe ngenda mu Lusanja we tuyita ku Balugwala kyekimu kye nja okulaga. Yoyo cash flow. Abantu bangi nnyo bagenza okuyigiriza bannaabwe naye nga babayigiriza balaga lifestyle.
bwe mulaba omuntu alina ennyumba ennene nnyo mwegomba nnyumba. Bwe mulaba omuntu living a flash life mwegomba flash life. Bwe mulaba omuntu avuze emmotoka ye ey'ebbeeyi oba ali ku holiday y'amaanyi nga mwegomba nti naffe eyo tulituukayo ddi. But very few people appreciate work. Abantu batono nnyo abatunuulira nti omuntu oyo kyakola ekintu ekyo nange kyenjagala kyennyumirwa. Kati gwe teebereza. Nkugambye nti nno jo nakoze ekintu kye ntudde nga sikolangako. Tukoze wano emyezi gigenda kuwera meka 8. Ne abasajja bange tukoze twakasala paddocks 4. Naye lwagize ne ngamba kanneeyongereko ne ntunula nga tetunnatuuka mu haafu. Ekibira kikyeyongerayo. Koze mama dda wanyo waawo. Kasooke mmale okulegezaamuko katono. Gye nkuba silage ndikiddira. Because nabagamba kino ekibira nkisala kintwalira emyaka 2. Bane, get the message. Get the message ey'okukola. Kino sibagamba kulima nti mwenna muve mu maduuka agamwe mu kibuga, mwenna muve buki. Message yange eri ku kubeera nti nina ekintu nze kye neezuulira ku lwange. Nti nno oba si bannayuganda naye reesi yaffe y'abantu abaddugavu. Ekigambo ekyokusiga ensimbi kyatunyumira nnyo than ekyokukola ebintu. Being investors, bannayuganda bangi nnyo, bannakenya, South Africa, abaddugavu bangi nnyo ba investors, naye be entrepreneurs batono. I salute the Ugandan entrepreneurs. Sirina kyemba mbakozeeko. Mulwana family, Jessa, ne zonna their establishment, they are entrepreneurs. Mulwana akulaga walima kasooli, ente ze we ziriira, we bazikamira, ne bazigyamu amata, ne baga processinga, ne baga parkinga, n'ogasanga mu supermarket. That man, that family is of entrepreneurs. Sekalala Yuga Chick, akulaga walima kasooli, enkoko wazikolera hachare, emmere bwagimixinga, enkoko bwaziriisa, enkoko we bazisirotalinga, we bazipackaginga, n'ogenda n'ogisanga mu supermarket. Abantu bangi nnyo abomenye banene, naye abantu bangi nnyo ababulijjo alima akasooli we n'amutwala n'amwekubisiza n'amuparkinga. Those people have my respect. What I consider as an entrepreneur, yoyo omuntu atambuza ekintu nga bw'okirabye nga Mamadi Kakiika bwe mbalaze nti ntema emiti n'engijjamu n'enzizaamu omuti omulala n'ensigamu kasooli n'enzizaamu n'emmugjamu n'emmutwala n'emmukuba mu sayiregi n'emmubika n'emmuliisa ente zange n'ente n'enzikama amata n'engajjamu n'engatwala n'engafulumya. That's an entrepreneur. But many people prefer to be investors. Yeyo debate eyo gye mwawuliranga ennene ennyo ku nze, real estate versus entrepreneurship. Nti aliyo abantu abamu ng'akola ekintu n'awulira nti ekyo nze nakikola nakimala. Lwaki ekyo nkiddiŋŋanye? Because nga nkyalina emyaka 44 nga ntandise okukola ebintu bino. Bannange buli omu yenna eyajjanga nga Kakiika okoleredde obukadde bwo. That's 17 years ago. Abantu bambuulira Kakiika okoleredde obukadde bwo because abantu baali bamanyi buli agula ettaka n'asimba emiti akoleredde bukadde bwe. Little did they know that okugula ettaka n'osimbako emiti, if you are an entrepreneur, n'otatuulaawo kulindirira emiti gyange ndigitunda ddi, obeera getting in process. I'm sorry to say that baddugavu bannange ab'e Uganda over Kenya over South Africa to developing entrepreneurial spirit. Let's not only look for money and wealth. Naye oba abasajja abametta bajja oba abamadivani emyaka 12 emabega
bo ettaka ne baliraba nga lisobola okulimibwako ebikajjo ne babikuba ne babijja mu sukaali ne bamupaakinga 100 years later. Lwaki gwe osuubira nti bw'ozimba apartments zo oba rentals zo n'olindirira booti oba okoze kinene? Unless nga tukyusizaamu mentality eyo nti assets ziteekeddwa okuba nga zicreatinga nga wealth continuously, cash flow na improving, then tujja okwewonya ebizibu bino byendaba.